so sikugwayo. Okay, right, a very good morning. Whenever to love a flashlight on television. Atina tetwe bazomuka mabulamu bwatu wadde okusiga tukyali balamu kuba nti era nti akyatukuumye hadde obudde obusinga tugamba ffe baani abakyaliwo abatusinga essente abatusinga okunyirira abatusinga almost nga bwe tutulowooza tebaliiwo naye ate ffe baani netugambira nti nno omukama katonda weebali ate tajjanga okwo atukumirenga ddala nankodde obusingo n'olwagamba nti nno bebu naye yagamba munasanyukiranga birungi byerere n'ebibi mbisiimanga embeera bwebezze kubanga ngenda okubireeta ye katonda aba alina ekigendererwa kugamba ebintu nememu questioninga lwaki bino bigenda sikurisayizinga mukurisayizinzi tufune kyetuyigamu ebi tufune kyetuyigamu okay weewaawo so n'olwensonga emwe ndaba na flashlight on television mwebali nnyo mwebali okutambulanga naffe ate n'okutwagala era tutambudde bulungi tumaze okutuuka wano mu maka aga Alhaj Nadduli wano e Luweero era mwebali nnyo abatusabidde okutambula obulungi aye mutwongeremu essaala nga tuddayo kuba tetumanyi ki ekinaaba mu ggulu Hajji ebigenda maaso mu nsi yaffe Uganda bingi ebimu byewuunyisa ebimu tetukyabyewuunya okugeza nadde ennaku zino ekiriwo ekikutte akatisi kyakalulu k'ekawempe okureplacinga omugenzi Muhammad Segirinya Honorable oyo era omukama yamujjula mu bulamu bw'ensi eno ne bakigamba oba mukama yamutwala era ate malayika ali mawuti yakola ki nti gwayitamu Zekaria kati mukama yayita mu malayika ali mawuti n'agenda naye kale era baba akuddukidde namala akutwala amangu nga si yeggwe ate akukomyeyo n'akuza kwe kula kuno n'olwalamukko ne bagamba tebuukye ne bakubika oleka nti badde anzirise buzirisi alimauti yamugambye yamukedde linda weewaawo Hajji akalu k'ekawempe kano kakutte nnyo mu babiro mu nsi yaffe Uganda oyinza okulowooza twetegeka kulonda pulezidenti obunkenke Hajji buli wali kyekibiina kyensoose okulaba mu ggwanga nga kiri mu kuteekateeka abantu eneeyisa yaabwe entambula yaabwe eri community bwe njagala okubuuza ekyo kino ekyekawempe NRM ekiyigamu ki oba kino kitegeeza ki ensangi zino kina maaso kati obunkenke obuli mu kulonda tutunuulira kulonda kuno okwaleero naye tunuulira okulonda okwenkya nti abo bonna boolaba tebazze lwakubeera gwate omwaka gumu nosisinga naye aga nti bwe mpitamu ku luno mba mmaze okukuba akasaali n'akalulu kali akajja 2026 ekitali kituufu naye nga ffe ng'abantu endowooza ya buli omu ate nga kiba oluusi kiyitamu kyanambuuzi oyo jjajjange Honorable waliwo okuddamu okulonda akalulu ak'okuddiza ekifo mu town council municipality ye Masaka ye Mukono yali ebula emyezi 6 byonga etteeka bwe ligamba naye nga nti bwe sirabikirako wano ne maaso sijja kulabika mu kaseera kakatono era yalabika katono n'amuyamba akatimba n'akayuza olaba nokulwaleero akyatambula olwamyezi giri 6 giri 6 n'olwekyo nno kuno okulafuubana abo bonna bola balafuubanira 2026 yensonga era ne NUP enteekateeka gy'olaba enteekateeka gyeraba nti bw'eneeba eyiseemu era ejja gisambuza bulungi ne mu 2026
kati n'olwekyo bwe buzibu bwoyinza okutunuulirawo nti olabanga abalafuuka naki nekifo kimu babala kinene balaba kinene. Okay. Naye ate ffe abaliwo abalaba embeera nga biri mutambula ennaku zino NRM yo nga pati ekabejja ebadde ebbanga lyonna tekolanga emuneeyisa eno tekikolanga nako enneeyisa eno ono gy'alina yakumuyamba kuwamba enneeyisa eno gy'otunuulira gyoyagala oli akole emuwambisa etya eti olowooza akyasitula omuntu n'amala gamusitula amuleetewo oba kulonda kuddiza bantu baabwe timbaleete kituufu nnyo ekyate kategedde ate kategedde bulungi kale n'olwekyo olw'engeri ng'eyo naye si nyangu yakugifubutukirako egitya ate era yina kumala kuddamu kwenyweza eryoka erabe ng'ekyo ky'ogamba esobola okukiyitamu obulungi n'obuwanguzi. naye nga tumaze kweba embuuzi yaffe eyo olowooza emitendera gino national unity platform gyeri mu kuyitamu mu kusengejja begenda okuwa kaadi yenkola entuufu bwe yali baddewo tetulinako tuyinza kugisalirako tolina gyogyegeraageranyako natetya nti geraageranya nti ku gundi ne gundi eyaffe mugende ne muddayo eri ne mwesimbawo kaakati mu kwesimbawo ate ekikyamu ate ababalondesa ne babafuukira ebizingiriiti ebiziyiza abalondesa benyini ne babba obululu ate babubbiddeko ono ate ayisemu bamulesa ettale ate anyiiza avuddeyo akomyewo mu lwokaano ng'atalina waagwa ate obuukyali awo n'ayitamu. Kale kakati ebyo nakiri tukigeraageranya nakimu kakati twagala kumala kulaba nakino kisakisiidinga kitya kubanga bakyagenda mu maaso. Era bwe ntunulira ennongoosa gye bali mu kuteekako ennaku zino ntunula ndaba America yakava mu kulonda. America tebangako na independent naye ate wano ewaffe ndi ba independent banabo bangi. Ekibuzo kiriwe kiti nti nawuliddeko omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ow'ekitiibwa aba His Excellency Bobi Wine n'agamba bw'otwa tetukuwadde kaadi mwena basigadde 10 mudde mabega g'ono gwe mba mutambula naye. Ekibuuzo kibuuza anaabatamisiza kyansi banaabalala. Ekyo bazze bakyogera ne NRM ekyogedde nti gwe tuyiseemu weesimbe kuono kubanga tuli omu naye tebabikola ekibireetera okugaana okubikola ye demokolasi alemererwa okubibeeramu nga bwe nkugambye banaka electoral commission ya NRM ate nebbira gundi mu maaso openly ngeno twalabye ekisolo openly kandi ekiba mu ekyo ekintu kikinaabuula kiri kyoleese muba tokyakyesigamaku. Bwe ntunulamuko omugenzi Nyerere ekibiina kibakitanga Chama cha Mapinduzi. Ekyo Chama cha Mapinduzi kitukalakasa okuva edda n'okutuuka olunaku luno olwaleero nga pate yemu yetufuga naye ng'ereeta abantu ab'enjawulo ebemaze okubateekateeka. NRM ya Uganda almost myaka gye gimu lwaki teteekateeka abantu bayo. Tanzania ne Uganda tuli mu status y'emu tuli mu East Africa. Tuli mu status y'emu twafugibwa Bangereza. Tuli mu status y'emu nti ye yatuwa obwetwaze bwaffe. Naye brought up y'abantu ba Tanzania
ndala ne discipline egirimu eri bwe basalawo tujja kwogera Luswayiri era lweyogerebwa ne mu Paalamenti kikimu ne Kenya naye bwe basalawo tebanga yaguba nti ndeete ekifaananyi ky'olulimi olulala bonna banemeraawo era wonna eri mwalimu anasema mwalimu agambye akati bwagamba kubanga yasooka kubaleetera mu mwoyo mulungi ne bamujjula mu mutima n'olwekyo ku kigambo kyonna ekigenda okukolebwa bw'ozuulayo kye bayita muwalimu olwo obamenye newankubadde olabanga bazze kanu tanu yagenda naye njagala nkugule nakati ebibamu ebyo bano balina baleese renebo bano baleese gundi naye nga byonna layini biva mweruwa mweri kale n'olwekyo wano Uganda ogikola bootyo bali tebalinako nokolo gavumenti bo baali gavumenti y'abazungu ey'abakoloni nabo n'ensonga wano twalina gavumenti ey'abakoloni tulina gavumenti eya Buganda tulina gavumenti ey'Ebunyolo tulina gavumenti Tooro ozirabeza ebitundu ezo zaalina amaanyi era zaalina n'ebiwagu by'abantu bezitwala kakati byonna okumala gabizingazinga obifuula ekimu kizibu era olaba kubikola wano Obote yatukozesa mu force n'azinda Buganda n'agimenya n'alyoka amenyawo gavumenti ya Tooro n'ey'Ebunyolo n'agimenya eyankole n'agimenya ey'Ebusoga n'agimenya n'aleka ziri zaali zi disitulikiti ffena n'atukulula n'atuyiwa mu ekyo neera kyobudde olaba ne ku ssaawa ya leero obumu tebunnabeerawo tukyasibidde mu maliika gali ge twalimu kakati nze okunfaananya ow'ekkalamojja nkisanyukira tosakisanyukira ko toli weeyo n'obuwangwa si bwetambuliramu. Okay. So nolese ngo yoli nyabaliko ali kumukutudde flashlight mando kutamba naffe tukyali Haji Nadduli waneriweero nga twebuuza okulonda kwekawempe kutuyigiriza ki ennaku zino ate kitegeeza ki mu bbanga lyetugendako maaso eyo. Answer gyatuwadde mugiwulidde era mwebale just what you do, subscribe and share the content musigale nga mutambula awamu naffe. Haji nga mugambye nti tugenda maaso mu nsi yaffe Uganda bingi. Which no yenyini Parliament ya Uganda Supreme Court yeggwanga lya Uganda yasaba negamba bannange tetwagala kuddamu kulira nga abantu ba bulijjo okusibibwa okusindibwa mu kkooti z'amagye ate omukulembeze w'eggwanga mukulu Tibuhaburwa n'atugamba ebyo tanabitegeera tanakukkiriziganya nabyo. Ekibuzo kiri nti ajinza atakwatangako mundu atabbangako ndi mukubbisa mundu oba atagendangako mu nsiko. Ekigendererwa kyaki abantu bano lwaki badde babatwala mu kkooti z'amagye ate ne Museveni mwennyini owekitiibwa oyo takkiriziganya n'eryo tteeka yagamba nedda bisooke biddeyo eri ajja biroozaako. Kakati bayita obutanaba kutuuka kwetengerera obutannatuuka kutuuka kwetengerera obutanatuuka kwetengerera. Yes, no standing up for yourself, no feeling and with the decision of yourself. Okiramu olowooza kooti eyo ani yagiteekawo? Parliament nga Parliament ekulemberwani mukulu
Museveni kakati atoga tubitegeera lwaki tubitegeera ebyo byali badde tebijja eno mu kamwa ke butereevu yali badde abizza mu bantu be nga ffe abawi b'amagezi be beyalonda n'atukuŋŋaanya tuwange ekintu kino mukiraba mutya fe bwe tuba tumuwa kakati nze bye mba muwa muwere mu bendobendo lino lyonna eryabulemeezi nakaseke gyempita ng'abantu boogera nenkuŋŋaanya amakulu nagano nengajjamu kino kale nno kwegamba awo yayanguwa ate ng'anyiize kaakati nno lekakulowooza nti buli kooti lweneetuula ejja kutunuulira ggwe obutanatuuka kwetengerera njetunuulira ggwe nti buli kintu kibere mufevayo ate ago sigaba mateeka kituufu kale no n'olwekyo nyinza okukulaga kyono mwaka gw'1953 Ssaabasajja Kabaka Mutesa II Oweekitiibwa Gavana Sir Andrew Cohen yamuwaŋŋangusa nga baganya okukaanya ku nsonga y'enteekawo ya East African Federation ekyamutwala okufuluma eggwanga naga nti oba oganyiza nja kuwangusa nkutwala ebungereza naga nti ojja kubanga okikoze bulungi nnyo okusinga nze wenkwata ekkalaamu n'olupapula n'empaayo obwakabaka bwabwe bwange butereevu nga enseeraba kijja kuba kibi nnyo East African Federation gyoyogerako naffe tetugitegeera tetusula wamu tetwogera lulimi wamu tetulina buwangwa bumu ate n'endagaano zaffe tebazirinaamu mukono lwaki twegatta kakati gavana n'aleeta ennyonyi ey'amagye neyitikka Muteesa nemutwala ebungereza ate ebiseera byali bya Novemba nga waliyo n'obutiti teyetegekedde butiti ki n'agenda abakungu bogenda okuwulira nga baga nti ennyonyi eyo gyolaba egenze tutte kabaka wamu naye bamututte nga batwala Mwanga nti ye kikonero tuula balonda akakiiko kagende katunulire mu nsonga ezo kaakati akakiiko ako bwe katuuka e Bulaaya ne kasanga bannakigwanyizi bakagezi munnyo nabaga nti mugende wali mu Hyde Park muvumirire gavumenti ya Bungereza okukola ekintu ekyo kimenya amateeka nebagamba Hyde Park tulina endagaano ya Hyde Park tulina obuyite bwaffe bwe twayita Hyde Park embere naffe nedda ffe gwe twayita yali omu era gwe twasa mukulu ye Archbishop St. Owe Canterbury era teri yawaŋŋangusizza kabaka ffe waffe tugamba nti ekkanisa yawaŋŋangusizza kabaka waffe kubanga gye twayita era netuweereza abasomi baluwa twegamba nti weereza abasomi abalungi basomese ku magezi gamu ag'ensi n'okweyongera okumanya Katonda we gemusinza ebisi bya Hyde Park kakati bwe bugenda okukeera enkya ku Evening News Archbishop n'ayimuka n'alumba kweri towange embeera nga mbi abantu abakamunyenya ku nsi mubukkiriza ate baddeyo bakaafuwale mwakoze biki mutya baga nti mutuweeyo naakadde katono ti tulongoose ebintu bino badde eno gavana atandika okuyimbirira atambula wano atambula wali atambula wano baga nti abasajja baganye tinjagala okutuusaako ne gavumenti yakkiriza nti bonna bagamba nti oba byo biganye mugende muwaabe mu kkooti bebali bagenda okuwaaba mu kkooti za Bungereza bagamba tumuwaabira wano endagaano yakolebwa mu Uganda
Muddemu Uganda ebetuwa ekiwandiiko ne balutindiga olugendo nga balutindiga nga bajja wano mu high court ya Uganda nga bawaba musango nga gusiirama naye okusala omusango gwafulumira mu kiwandiiko kya pages 200 kazooba naye akatundu akamu kooti omulamuzi Salyamu yagamba nti kutunula mu ssemateeka w'olwenda gavana talina buyinza kukwata kabaka era nga mu kiseera kyekimu ne kabaka bw'atalina buyinza bukwata gavana n'olwekyo okukwatibwako kwali kwabwewusa beso bwekyali kaakati ekyaddiriramu ekyo bakola bukozi ntegeka yakuza kabaka ku ggwanga lye so gavana ne queen tebaga nedda katuteekewo teeke ddala katuge ate eryo liba ddala eryo liba liki teeka ddala kale nekyabamu ekyo ekiddamu ekyo mutukana baga nti ate ndaga tetugijjeewo bwe tunaddayo kubanga luli kabaka yalina obuyinza nga yeefugira ensi ye butere nga buli ekitomera kitomera kuye nga baagala bamufuule nga kabaka wa Bungereza ti obuyinza bwobukulembeze n'ebizibu byamu bigenda eri prime minister. Kale kinjagadde okukola endagaano ya 1955 ng'eva mu ndagaano gye tuyita Namirembe agreement yaliko bannabyabufuzi eri bannaddiini kwe kulongoosa mu ndagaano y'olwenda kabaka n'ava mu byobufuzi kabaka ne bamwongera yena abaminisita 3 ne bafuuka bataano olaba ebintu ate bwe bikyuka nnyo okugenda okukkakkana nga October 17 1955 bafa atonya mu Uganda naye nga kinjagadde okukola olaba gavumenti eri bwe yali selectinga okusalawo kwa kooti kaakati neeno gavumenti yendabirwamu abantu bonna kubalabira bigenda mu maaso nebyo tuyiseemu. Kale nno ono wendajanira eri muto wange His Excellency the President tapaapaala ajja kwonoona ebintu n'ebirungi byaffe byonna bye tuzze tuzimba bijja kuzimbulukukiramu ebyo nti empande emu eyiwa ekisero kitya tiwetisa empande mu kisero otambula embwa egwa okutamu ogironde ate ekisero kyonna kyekiyiiba empande togimanyi mugugu empande iringa kijanjalo kino naye kino ekisero kibanga kibakita ekisuku katutula nti ekigugu kiyinza wanga kibba mulimu emiyembe ogumu ne gugwa ate okutamu olonde guli ogumu n'egisigaddeyo eri byonna biyiga kale n'olwekyo nno na wano okulwanisisa kino tikirina makulu kubanga okuuma Besigye nga musibe n'osiima gundi nga musibe n'abalala baasigala abadde baliyo nabo basigale nga basibe ekyo tekyongera ku bulamu bwo ate tekyongera ku kitiibwa kyo ate ayagala tumuwa ekitiibwa kyekiro wazira ekitiibwa ekyo ekyakuweebwa kikuume okikuumirewo ne bannayuganda bano. So amakulu gakyo nti omukulu President Museveni ye teyetengeredde aleke palamenti ekola ebyayo mu mutima gwe kubanga oyo kati teyetengeredde oyinza okugamba nti etteeka liri mugamba ye mu mutima gwe yeekumemukko anti kakati olikyabuda agamba nti etteeka lino fu, naye oba okirabye
Gyateekebwawo kugonjoola bugulumbo na bumenyi bw'amateeka na bad behaviors within the army. That's very, very true. Niye ate okutwala ne munnansi omutwale bukikkirize nti ekyo kyawuba. Okay. So n'olw'ensonga eyo Haji Mulide ye naye akkiriziganya ne Parliament kyebeesazeewo oba kooti kyesazeewo kyekyo kigenda mu maaso. N'abagenzi kange kyaba too much. Besigye omusibiddeyo waliwo abala bakyaliyo. Ne Besigye is no longer an army. An army person. Because kakati ebyo biri bemugamba oba an army oba not an army. Ye ayagala person. Kakati ebyo kuyitibwa kutulugunya kw'abannabyabufuzi banno. Kitulabikira bubi naddala ku ffe nga ffe abatambula eno wansi mu bantu. Eyo point nkulu no. Kale ajiwa bale tugenda mu maaso. Aji East Africa eno ogimanyi nnyo. East Africa eno mwarwanako bane Congo mwatuuka nga mulwana simanyi. Nenga omanyikiddwa oli omu ku abo bazirwanako. Aji ekigenda maaso mu ewa mukulu Sekedeki. Sekedeki. Awamu ne omukulu Paul Kagame. Bonna bali mu East Africa. Obani because chimanti East Africa eno buli kiseera ebaako ani agitwala. Ndoza saa zino Paul Kagame yali kirimu. Basi. Anti bo ekintu nga tekikwata ko nnyo. Tokiwabudde. Tekiwabudde. Kakati olutalo lwa Congo nze ndi wala. Ne East Africa. Weewaawo. Kakati olutalo lwa Congo olutalo lwa Congo ensangi zino lukutte omubabiro. Bannayuganda gye bali bafiira eyo n'abala abantu ab'enjawulo bafiira eyo. Ekintu kino kibadde kyakabaawo oluvannyuma lwa Congo bwe yakwata abantu 107 n'ettaka abantu 10 kalaba nti abavubuka babadde babbi wagala bakagamawulire. Akati kandu kunyuka kyali bwe kiri. Waliwo gurupu y'abavubuka badde batambula mu byalo nga gamba Haji mpe essimu eyo bw'otagimpa ndeka nkutemi n'ogenda mu eri nnyumba mpa ssente bw'otazimpa nga nkutamatema. Kakati kigamba nti no baakwatibwa. Mu kukwatira abantu abo bonna abali 107 nga mulimu n'Abamerika 3. Kati abe 10 ne babateeka kalabba mwezi guno oguwedde gwa January. Bwe bateeka kalabba nga bagamba nedda babadde amanga M23. Awo tutuuse. Kati mu kubatta 10 oli n'agamba batiddemu abantu baba M23. Eno mukulu Muhoozi, mukulu Gashumba, mukulu mwelabidde omusajja oyo yayogera ennyo yali yamu monitor nga bagamba M23 yaabwe ba brother baabwe. Paul Kagame M23 eva mu Uganda. Atutulebera mu Uganda tanakyogerako nti M23 agimye batagimanyi. Asirise. Essaawa zino olutale Congo abantu bedda. Tubadde mu system yemu. Omukulu Paul Kagame n'agamba ko ne president we South Africa n'amugamba gwe maanyi oba onjagala newulira essajja jangu twekube. Olutalo luli e Congo versus Rwanda lutegeeza ki ate gwe bagambisa oli omu kwawalaba baddugala olaba luyinza okuggwerawa. Kazindalukako kitange. Kakati olutalo lw'e Congo lugazi mu mawanga agali mu East Africa.
Kaakati mu East Africa tulinayo kaakati olukiiko kakati bwetunulira East Africa ate netuzuulayo ne West Africa. Kaakati West Africa yeebujungudde gavumenti bazisuula baleeta ndala ate nga bwebagoba Abafalansa obadde ba Russia n'Abachina. Kaakati nakino n'obuba nga okitunuulidde gwe tokitunuulira nti kya Congo ne Uganda ereme kukyesuulula bba Kyaliggwera wano. Kyandiggwera wano. Kale nno entambula ey'engeri ng'eyo kaakati na bano bwobanga okutunuulira nga ne Uganda teri mu good books with the Congo with bazungu mpona kale olutalo lwakinta tulina tulaga lugenda kutunula wa ekibula kyalwo kiri ludda wa tetulina kifuna lunatambula ludda lulumba Rwanda lunatambula lulumba Uganda lunatambula lweyongerayo ku gazi ya Congo nakuleeta bakulembeze balala lulina amatabi mangi mu matabi agamangi lwaki olowooza nti nno East Africa tugeze Kenya wamu ne Uganda tebana kujja maloboozi gaabwe olumala okulaba nti banna bali mu kutingana anti kaakati awo kyemudde ngamba nti buli omu bw'akitunuulira agamba ddala M23 yerwana beba yerwana ba sponsors bebaluwa baddugavu bazungu kage nabo bakyetegeeza bwe bati sponsor yani tebagala kutambala kintu batategeera oyinza okulumba ne AK47 gayi kumba ina SMG nawe nakutwaliramu so okay so kwegamba nti East Africa tugira twebereramu amawanga gana gasigaye tulinde kubanga amawanga ago bw'otunulira ne Congo mu East Africa mweri ate ne Congo mu West Africa naye kwegatta kwayo nayo gyekuli. Okay so ze bannayuganda mba ku magezi nti abali e Congo baveeyo baddeko butaka beete kuli kubanga bajja kutuuka ate tutandikidde wakati batuuke nga nekkubo eri kuyingiza ewuwo babiggadde so beteekateeke naye nga kyogedde Uganda nayo erabula abantu baayo nti musooke muveeyo naye nga kinjagadde kituufu nti wogambidde nti Congo teri good terms with us batubanja twababema ebintu byabwe alina tulinayo ADF batalerayizinga naye batugamba ADF yalumbye Uganda ADF yani ate eri Congo yeje netunywako Uganda neddayo kakati bw'otunulira akatogo akali akwetaka kusengejja ekyo kikulu nnyo osonna olw'ensonga eyo anga gye batugamba nti ebyo kugamba akasengeje kakyali kangi gwera gwatwa watuwuliriza nti ekintu ky'Ekongo gw'okiraba otya gw'okiraba kirilaikire okugwera ku side ki because bw'oba tovuddeeyo n'okitugamba weewaawo nange awo mba simanyi so eby'Ekongo byo bwe bityo era nga gye batwadde analysis ye gye tuba tutambulirako munnange oli filosofa waffe bw'onyiga wano bifulumira eno era ffennaffe tugamba waayi tetujja kukkiriza information eno bagamba akyogera si yakireeta nti gamba nti aji yawumula myaka 10 maaso agiddako maaso awo tugambe ffe history twamusigaza bulungi tumulina nga tugamba yakyogerako bwati and things of that kind netusaba ddala Omukama Katonda agira akutukuumira kuba nti amagezi go g'otuwa
gatufuula kinene nnyo gatugatako kyamaanyi nnyo era kyova nti fe tufaayo ne tugamba waayi mu bugubi obungi katugendeyoko information gy'otuwa tulabe nti nno inawe tuza ate naffe gye tulaga era tukwebaza ddala. Haji nga tunatera okumaliriza omwezi guno gwennyini muwaddemu ekintu kye bayita taresita. Ndaba ate mu Uganda abasirikale balongoosa bulongoosa. Taresita kitegeeza ki? Taresita lunaku olw'omukaaga. Taresita kubanga lunaku olw'omukaaga oluvannyuma ki? Anti nga kuwamba kuweddewo January nga 1981 amagye gafu amabereberye lwe gazinda Kabamba nga baagala okunonayo emmundu. Taresita olutalo ne lubaluka bwe lwabaawo bwe baava Kabamba basaza busazi ne bayingira Kiboga ne batandika okujja nga baggulawo enkambi paka Mutugga. Awo baggulawo enkambi 7 agafuuka amatendekero g'amagye aganaalwana mu lutalo. Kuli kwali kuggulawo yali ayopena kubanga 27 toyinza bagamba nti bajja kulwanyisa enkambi n'olutalo apaana. Kwali ayopena kugamba kowolirako bantu era bagamba amagye gabuddwa Museveni gazimbye Kabamba abisi baba bali egindi kuganga nayagala okubegattako olwamanya ekyokukola. ne mu Uganda ndaba bayonja kati abo omwana newankubadde nga bamuzaala ku kyalo ate nga ajja kufumbirwa ku nsanda yaakyo emikolo egikolebwa abagole ebidaala okulongoosa amaka okulongoosa amakulu obulungi bwansa bujja kwegamba olunaku luli lugenda okutuuka ng'embeera yeeyo nga kintu kiri taratibu. Naffe nno amagye gavaayo nti abantu banaalabira ku ki nti beeteekerateekerera abasanyufu kusala ne bajja bazinda ebitundu balongoosezza obutawuni bazimbye amaka g'abakadde bazimbye kabuyonjo mu maduuka mu matasitesi namutamanyi badde mutabadde wakyamirwa bwe bityo. Nga tumaliriza waliwo omusajja bamuyita Frank Gashumba agenze nayogera ennaku ezo n'agamba kakati nga Uganda binamu Abaganda inamu Abanyoro inamu Abanyankole kakati n'abavandimwe gwanga limu ku bya Uganda nenebuuza abavandimwe kyeki ayagala kwekutula ku bali Abanyanda betumanyi. Njagala nkulage omuntu bw'ajjanga n'obusiru bwe mulekanga tolwanagana naye bw'oba kulaba nga olwanagana n'omulalu nga mukubagana emmundu baganda oyo mulalu naye muki mulalu Gasumba ayinawo ettaka kwakuŋŋaanyiza abavandimwe iyo abatwala gy'abatwala kale ekinsagana kinti kunda kunera gwegesa mutu batuleetera sayansi w'ekisirusiru. Gavumenti ya Museveni ejja kubaako enkya babanoonya abo n'abavandimwe beegaanye tya tetubimanyi naffe nti background y'omuvandimwe yani aba mu kijja kyani. Ajja tenugidde point aleme kwesiba bwesiba ku bintu bw'aba alina amanya eggwanga ebigiribwa gy'aba aliraza. So tugenda kukiwa budde nnyo kimalira budde bali ku bubadi bwabwe
kuwamba gwanga baliwamba bwe batyo nga baleeta abavandimwe abo bakaluubiriza bannalwanda bannaabwe abajja ku nedda ne batuula teri abasosola byonna amateeka ge banaayisa tebayisiza etteeka n'abavandimwe babawa identity card byonna birigenda kukomaawo kakati Amini bwe yawamba ekitundu kya Tanzania ekisembera n'akiyita Mugulugushi nakati bakyakiyita erinnya eri bannayuganda we bali tebali kale bw'oba bitulira nga obigeraageranya buli mulembe gubaako obugulumba obusituka ne buddawo bannabbi ab'obulimba bagamba bino bagamba biri. Okay. Government ya Uganda planning kujjawo PLE wagasomyeko ago nagawulidde naye kati tutuuse nti buli kintu byebiremeseza ensi yaffe okukulaakulana ebyo bali mu kukola kati abantu bwe baazimba omunaala nga bagenda mu ggulu wa Katonda bwe baatuuka gye batuuka Katonda n'abasindikira malayika ne batawaanya ng'abalaba betaliiko ogenda okukkakana nga batabuse ono asaba kirala mpe ejjambiyato lyamu amuwafumu mpe ekitiyo amuwamugu ne birekeraawo. Kale n'ebintu eby'engeri ng'ebyo nawano bye bituuseewo bituuse abantu bwe basomye ne bayitirira balondodde nnyo kino naye ng'ate ebituufu ebivaayo mu kifo ky'okunoonya amasomero nga bwe bikozesebwa ffe dolooza abeeranga mu kilaasi ezinga tusomesa ng'agolola omukono ekisabu kyange kyaweddeko kire nakisaako omukono nga nzigula wali nga muwakipya ng'agenda atuula ebyo byaggwako byasigala n'emirembe gyammwe kakati byaliyambye omwana omusanga mukuba ate ndigembango byeserera kitabo ebyo so gwe nga kinemu ekintu kino okiwagire oba tokiwagire kitya ekyokuggyako PLE nanti njagala kumala kunnyonnyola bulungi kakati omuntu okuva ku nasale atambule paka ku siniya kakati simanyi olwo anaatuula agende mu siniya bagenda kubokezesa watya era bagiyitaani ebyo biyitaaga okunnyonnyola bandisoose kubiyisa eri ne badda ne babisomesa mu bantu abantu nabaganyako ebirowoozo kyamazima bali ne bajjayo abantu bebagayegayizaamu ne bajjamu ekiramu. Gwate bona obona oguza olugoye oluleeta esaati ogitunze oleeta kipande ne bakugattagattiramu n'ofuna kyolina okwambala. Okay. And that's very true. Owaayo abooluganda ab'emikwano mutukkirize olunaku olwaleero tukomye wano Haji alimu nga walimu omugonvugonvu addeyo awumule era gitusaba Mukama Katonda akususse obukugonzeza kuba ffe tukwagala oli mulamu era neneebaza ne maama n'omutwebaliza yeebale kulabirira kuba singa maama osanga taliiwo singa neddagala werabira eddimira oba n'akamere ne kajja budde nga buyisi obadde ne bweyongera era maama mutwebalize yeebale nnyo ennaku zonna otugemba ennaku nakuyirako omubbi n'agamba waaye kangende nkole kino kyonna gye kiri tumiddeko mikwano gyaffe mwena abali mu diaspora
abali mu Uganda, abali mu East Africa community, n'abali mu byondo bya Bwarabu. Tubagala nnyo, mwebale kutambula awamu naffe mwenna abali on television The Flashlight, Omukama Katonda abatukumire. N'abali mu kabbinkano akakaluke kawempe. Nze mbagaliza buli muntu mwagaliza buwanguzi. Kubagiza kyanakkiriza nti mu byobufuzi buno buli muntu alina kyakinzako munne. Bwe bakusinga okwogera onaakusinga okukola. Bakusinga okubeera smart oli akusinga okubeera ddati. Wala kusinga obuwanvu onaakusinga obumpi. Wali bakusinga amagezi onaakusinga obusiru. So kugamba buli kintu kirana. Bibiri. Era kyova naye Katonda bakikola atya? Oyagenda okulaba nga mulungi yina ateeka kali mauti yawo. Netwebuuza why tugenda kuba tuddawa. So n'olwensonga eyo Mukama Katonda Netonda abatukumire. Muso tusanga ku Facebook, ku Twitter handle, ku WhatsApp, ku www.theflashlightug.com. You can find us all means of that kind. Omukama Katonda wekisa abatukumire. Haji mbadde nsaba nawe sebuleya abatulaba. Njagala okubebaza olwakadde kamututte nga mutuwuliriza ate nga bwe mutulaba bitwogedde byaffe era nga gemagezi amawaanyise getuwanyisiganyizza ffe nammwe kannammwe mulondeemu muggyemu emberenge gye muba mutambula nayo. Bajjemu emberenge gye batambula nayo. Emberenge kintu ekikagamba ekitu emberenge gwe mubisi oguddwamu mu mabidde nga totaddeemu ttondo lyatuzi. Emberenge tuyite emberenge. Weewaawo. Netumirako mwenna aba akakiiko k'ebyokulonda mu National Platform abali mu kuteekako embeera eyo. Enyumidde n'ensi enyumiddwa ku programu egenda mu maaso ku kibiina awo. Era mbasaba Katonda Netonda nammwe abatukumire. Akume atakumira mpeera. Mubeere bulungi mwenna mweraba. Ate Mukama nasobozesezza tujja kumaweera atuwayemu ne Haji ku nsonga ezikira amaaso mu ggwanga. Akuma atakumira mpeera mweraba.